TV kojamate ebintu by'okutunda ebibumba ensigo n'ebintu ebirala ebiri mu kkoweero byongedde okubeera nga bigenda mu maaso. Waliwo olutalo olugguseewo wakati wa Bakadaama nga bagamba nti Don Asiya ekintu kino akirimu, ekintu Don Asiya kyayegaana n'agamba ekintu ekirimu, wabula Bakadaama bamala gasamasama n'ebigambo. Katusooke tuwulize Don Asiya ng'annyonnyola nti ekintu kino kyonna ekigenda mu maaso, kintu kyonna kipange kiseetinge. Bakadaama batamwagaliza, wabula ne Bakadaama nabo tujja bateekayo vidiyo zaabwe. Abaakoze vidiyo bagamba nti ekintu kino Don Asiya akimanyiiko. Katuwize Don Asiya nga yeegaana ebintu ebyo byonna era asangulawo ebintu ebyo byonna ebiyitingana ku social media nti ali mu kkobaane ery'ebintu ebyo. Katubeewulirireko. Ku nsonga z'ensigo abagamba nti ntunda ensigo njagala evidence okusobola okwongezaayo zino ensonga. Okumanya muli bantu bazibu nnyo, mwagenza ne musitula diversion yammwe bad energy ne mukubira teacher Lumbuye Fred amasimu. Fred musajja mugezi nnyo, abadde mu media, amanyi media kyeki, ate tasobola kuvaayo kunkomentingako ene nonsense nga kubeza ensonga nene. Okuvayo n'ogamba nti omukyalo gwe bayita Don Asiya mu ggwanga lya Saudi Arabia atunda ensigo, bagenda kusaba ebiwandiiko by'omukyalo oyo ane yamuyingiza mu ggwanga eryo. Leeta evidence, oleete vidiyo, oleete ebifaananyi ebiraga nti ddala omukyalo oyo atunda ensigo oba atunda ebibumba. Avuddeyo nankubira essimu nanzinyonnyola. Naye njagala muleeta evidence. Omumala okuleeta evidence mugende munsuwinge nga waliwo evidence eraga ddala kituufu Asiya. Nze wange zirinayoko na mwana eyali alwaliddewo n'atuuka mu critical condition. Ate nga nsaba Allah akinkingirize. Ono omwana saawa zino agezaako okwonoona erinnya lyange mu media, namujja ku mulimu nga bagenda kumusayiningisa empapula ez'okumugjamu n'abaana. Jukira n'abaana ebagikujjamo basobola okugiteeka mu muntu omulala gwe ne bakuleka n'obeera awo ng'oli kipolopolo. Namusami. Yalla Maureen. Nze nabagamba nga nkola vidiyo nembaga Don Asiya ebintu byakola n'engeri gy'amanyiramu abantu. Mu baana baatolosa mugenda okuva omwana ennyini atubulye buli kikwata ku Don Asiya. Mu baana bennyini baatolosa omuntu atwa information yennyini ali mu baana ba Don Asiya. Era omwana yagambye tagenda kulaga kati kifaananyi kye okuggyako nga tufunye abantu abanene nga kuliko ne poliisi. Ajja kulaga ekifaananyi kye era batwale Don Asiya waali. Era Don Asiya bwanalaba omwana oyo ajja mwekanga. Mu baana bennyini Don Asiya balina mu nnyumba ye be batwa information. Don Asiya nambagamba tasobola kumalako ng'alina ebisango byonna byakola. Ebyetulako aba n'atugamba simanyi alansobosezza okudda. Don Asiya yatta abaana. Sente ze yakola mu vidiyo ng'ali competition ne Kazungu yatta mwana wa muntu na Muwarabu. Omwarabu yakuba omwana amutuusa ku point nga sigazaamu kati Don Asiya namukwesa n'amugamba tanzije. Ebya Don Asiya ne Don Muhammad bibi badduse we babadde basula kati bali mu kifo kirala ekitamanyiddwa. Gwe Munnayuganda sembera owulire bino. Ennaku eziyise oba ebbanga eriyise Don Asiya abadde yeenyigira mu kutolosa abaana mu biyumba nga bw'abajjayo ne batuuka wabweru abawambako passport olwo n'atandika obbakaka okuyingira mu bwamalaaya. Olunaku lwajjo omwana omu yavuddeyo n'alumiriza Don Asiya byonna by'azaakola naddala ku baana abatoloka mu biyumba bino. Don Asiya we byamugudde mu matu n'avaayo mu lujjudde n'atiisatiisa okutta Munnayuganda munnaffe. Wano Bannayuganda ab'enjawulo we batandise okusituliza amaloboozi era ekiriwo kati Don Asiya kuddizibwa Uganda. Munnange poliisi ensiru tuwe bebe kandi kwocha munnange anti nange nagajja kunole kandi kuba bulire ddala. Batugambye mbuno omwana Don Asiya yoyo muntu muzibu nyina wabenanga kutulosa bwati alina contract za kuwa.
oyinwa okusasula paka wonaava mu butolosi mu mikono gye. You must to pay. Ate wabala omusajja wants to dance yakuteekayo kakati yakutwala. You must to pay her. Nekyera munnange ekiwombu n'omwana oyo Doniasi yayegeka n'abawala mu mwana gwe ne batunda ensigo z'abaana. Omwana yagambye muno yali mukwano gwe manye munna yanaakuloga tava walabira mukwano gwe abamushayalinga naye buli kimu. Omwana ng'agenda lusatula ku live ng'agamba nti muno omwana oyo Doniasi yabatundako ensigo n'abaana bafudde nnyo bangi nnyo ba Doniasi olw'ensonga nti n'atolosa nnyo abaana ataali mu Riyadh Saudi Arabia ensigo gye ziviiramu. Omwana Doniasi yani gwe batayogeddeko kyokka bali bano bali kunkalakata naye nange kampakalakatana eddala buli anvuma olinganga Doniasi. Bano abantu bentadde wano eno bannange tuli mu kaweefube kwa kubanoonya tunoonya omusajja ono ne maama we naye emirimu bayitiriza bayise we maama we tuli mu kaweefube era gwe wenna woobalabirako bwoti oba wootegerera we basula togayaala banaye mwenna abapositinga ebifaananyi bya Asiya ne Charles musooke mukwatiriremu tusooke tumale okuggusa eno ensonga. Abaana bafa abaana babatta naye nga bannayuganda bannaffe be bali mu lukwe webale nnyo tuyambe. Kasooka ntumire ku mwabale mukunvume nnyo bannaye ebigambo no twabijje ku sooso omwana agamba yali mukwano gwa Doniasi ate mukimanyi mwenna bannaye omuntu anakwekata abawala abeera mukwano gwe ompulira mbu Doniasi akolagana n'abawalabu ne batunda ensigo z'abaana ekisooka ne Doniasi amanyi oluwalabu ene sijja biyingiramuko nnyo kati mwe abatuvuma Doniasi mumumanyi nnyo oli omwana yagambye mukwano gwe era wanaamulaba ajja kufa era ajja kumunoonya. Okitegera ekintu ekyo namwe ababadde bali mu comments nga muwoza era alina okusasula alina okukola renti biki ng'okosa renti olina okusasula omanyi gwe omuntu okusasula kaseera nga bakkalakata oli najja najjako sente zo mbalira ne bakkalakata ye najja n'ayoola abamu ku mmwe mwoga abagoza okuba nga timwatuuka gye mulaga kati mulyawo muwolokosa. Omwana yagambye Doniasi muzibu nnyo atunda n'abaana bajjamu ensigo zaabwe. Oyo yeegatta n'abawalabu bamikyoozi bwene abalugwala beenu. Ku nsonga z'ensigo mwe abagamba nti ntunda ensigo njagala evidence okusobola okwongezaayo zino ensonga. Okumanya muli bantu bazibu nnyo mwagenza ne musitula diversion yammwe bad energy ne mukubira teacher lumbuye Fred. Amasimu Fred musajja mugezi nnyo abadde mu media amanyi media kyeki ate tasobola kuvaayo kunkomentingako ene nothensi nga kubeza ensonga nene okuvayo n'ogamba nti omukyalo gwe bayita Doniasi mu ggwanga lya Saudi Arabia atunda ensigo bagenda kusaba ebiwandiiko by'omukyalo oyo ane yamuyingiza mu ggwanga eryo leeta evidence oleete video oleete ebifaananyi ebiraga nti ddala omukyalo oyo atunda ensigo oba atunda ebibumba avuddeyo nankubira essimu nanzinyonnyola naye njagala muleeta evidence omumala okuleeta evidence mugende munsuwinge nga waliwo evidence eraga ddala kituufu Asiya nze wange zirinayoko na mwana eyali alwaliddewo n'atuuka mu critical condition ate nga nsaba Allah akinkingirize. Ono omwana saawa zinagezaako okwonoona erinnya lyange mu media namujja ku mulimu nga bagenda kumusayiningisa empapula ez'okumugjamu n'abaana